Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo liyitibwa ekiri ewala. Ekiri ewala ekyo waliwo munnaffe wano yambuuza emabegako eyo, wambuuza nti eddagala eryo lye bayita ekiri ewala osobola okulisimbako ewaka? Era bw'oba olisimba olisimba otya? N'ombuuza nti lisobola okukwata? Eddagala eryo wambuuza ekibuuzo ekyo ne nfuba okulaba nga nnoonya ekiri ewala ekyo, nfubeeko okulaba nga nkisimbakokko tulabe enkwata gye kikwatamu. Ekiri ewala nakisimba nafuna kya mirundi ebiri, nenfuna kye nsimba mu ttaka wansi ku ttaka ate nenfuna ne kye nsimba waggulu. Kwegamba ne nkiteeka waggulu ne kikwata kyokka. Lye nasimba mu ttaka wansi lyafa n'omwezi tegwawera, lyakala. Kyokka ate lino lye nawummuza waggulu nga bwe muliraba, nafuna we ndiwummuza lyakwata bulungi nnyo era lyo liri mu kukula. Limaze ewantu awo emyaka ebiri nga bwe muliraba, era n'ekibuuzo kino kyambuuzibwa dda. Nasooka nsooke ndisimbe ndabe enkwata gye likwatamu nsobole okubeera nga nkiddamu. Kati nga bwe mulaba, kati eryo lye mulaba nasimba lisimbe era lyakwata bulungi nnyo, liro liri mu kkula. Eddagala eryo liyitibwa ekiri ewala, bwe kityo bwe kifaanana. Okuggyako kye njagala osooka obbabuuli, ekiri ewala ekyo jjukira kyo kimera waggulu mu muti. Eddagala eryo limera waggulu mu muti gye litera okubeera, era bw'obeera ogenza oddiwanula tolikkiriza kugwa wansi, lirina emisoso, tolikkiriza kugwa wansi. Bw'oba oliwanula beera ng'olibaka, oba olinnyeyo bulinnya osobola oddiwanulayo ng'olinnye omuti ogwo kwetera okubeera. Naye litera kubeera ku miti nga minene ate nga giruddewo we giri. N'olwekyo nafuba ne ndiggyayo, naye bw'oba oliwanula tolikkiriza kugwa wansi, ekyo kikulu nnyo. Ekirala n'oba olireese waka ng'ogenda ddikozesa ky'oyagala oddikozesa, era tolikkiriza kugwa wansi, kwegamba toliwummuza wansi ku ttaka. Osobola okufuna w'oliteeka waggulu w'oliwanika ne likala n'olikolamu ensaano n'obeera ng'olikozesa ky'oyagala oddikozesa. Olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo, lirina amakulu mangi nnyo, lijjanjaba endwadde ez'enjawulo, liyamba n'okuyamba mu bintu eby'enjawulo. Okugeza singa obeera olina omuntu ogw'onoonya nga yakubulako, ekiri ewala kiba kisobola bulungi nnyo okumuwanulayo, okumunoonyaayo gy'abeera ali, obeera osobola oddikozesa bulungi nnyo. Naye oligatta mu ddagala eryo ery'enjawulo. N'ekirala mu bizinensi bakasitoma, ekiri ewala ddungi nnyo singa obeera ofunye eddagala eryo ery'enjawulo ly'ogenda okunyookezaako n'eryo eddagala lye bayita ekiri ewala. Kikola nnyo ku nsonga y'okunoonya bakasitoma mu bizinensi. Ekiri ewala kikolera ddala bulungi, naye bw'obeera olireese nga bwe nkugambye tolikkiriza kugwa wansi. Kati wano njagadde mbalage naddala gwe yambuuza ekibuuzo ekyo, ekiri ewala osobola oddisimba bulungi nnyo naye tolisimba mu ttaka. Funa w'oliwanika nga bw'olaba we naliwanika, nafuna ewantu nga bw'olaba. Kyokka ekyewuunyisa lye nasimba mu ttaka nga ndifukirira lyagaana okukwata, lyakala nga n'omwezi tegunnawera. Kyokka ate eryo lye nateeka waggulu ne ndiwummuzaawo buwummuzaawo nga bwe mulaba, naliwummuzaawo ne ndireka nga sirifukirira wabula ne libeera bubeezaawo, lyakwata bulungi nnyo. Olw'ensonga nti eddagala lino munnange ddyo lyatondebwa nga lirina kumera waggulu, lirina kubeera waggulu nga bwe nkugambye nti liwangaalira nnyo mu miti waggulu. Kati nange nafuna we nafuna waggulu ne ndiwummuzaawo nga bwe mulaba, era likutte bulungi, liri mu kukula nga bw'olaba ekikoola ekyo ekirina olwa white kipya kivuddeyo, kwegamba lyakwata. Nkugambye ewantu awo limazeewo emyaka ebiri, kuba ndudde nga ndirinze likwate bulungi mbeere nga ndibalaga, ndirage n'ono yambuuza ekibuuzo nti lisobola okukwata. Bw'oba oyagala okulisimbako bw'otyo bw'olina oddisimba, just funa w'oliwummuza olireke nga bw'olaba we naliwummuza waggulu awo. Naawe funa wagguluggulu w'osobola oddiwummuza olireke libeerewo, lijja kukwata bulungi nnyo, lijja kubeera nga limera bwe kityo bwe kiri. Osobola okufuna obutaka, osobola okufuna ettaka n'olikwata kwega n'obeera nga eddagala eryo lizizika lireme kubeera nga liri ku seminti mwereere. Ofuna ettaka ettonotono n'olizizika, naye n'olireka kungulu. Olw'ensonga nti ewantu awo lyeyagaliddewo bulungi era ne likwata bulungi nnyo. Nalinnyeeyo nsobole oddibakwatira mulirabe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, liyitibwa ekiri ewala.
bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Bwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.